Akachina chekategere byawano. Abasajja bakabba. Ate bakabba bamanyi ababbe sente z'akachina kali. Naye ensobi kambula luvanyuma. So nali sikyasobola kubakwata kubanga kajja luvanyuma kakaaba nti abasajja bamaze okusindi. Yoyo president akulembera eggwanga kyewuunyisa nti omuchina baamubba. Ababba omuchina Museveni abamanyi bulungi. Abachina bali mu ggwanga Uganda bajjanga abasiga nsimbi. Fenna tetumanyidde ddala obulungi nti omusiga nsimbi bwajja mu ggwanga aba alina kyagatta ku ggwanga eryo mwasazeewo okukolera. Museveni nga yali mbuyinza twandirowoozezza nti bw'obanga yakulembera eggwanga Uganda yandibadde alwana nnyo okumalawo obuli bw'enguzi awamu n'obubbi. Kyannaku nnyo nti yeewaanye bulungi nti oyabba omuchina amumanyi bulungi. N'agamba nti omuchina yagenda okugenda omumutegeeza wabula nga takyasobola kumuyamba kuba baali baamubba dda. Twebuuza yeyabba omuchina omumanyi bulungi bw'aba takwatibwako muntu wa ngeri ki oyo asinga pulezidenti amaanyi? Kubanga mutugamba nti mukulembera eggwanga muliwo okukuuma bannayuganda n'ebyabwe. Omuchina wajja mu ggwanga Uganda okukoleramu, kitegeeza nti mu kaseera ako waali ng'ali mu ggwanga Uganda aba afuuse munnayuganda. Gavumenti ye muvunaanyizibwako okumukuuma. Kyannaku nnyo nti abaamubba bamanyikiddwa naye bakugamba nti twali tetukyasobola kubakwata kuba yajja leeti. Tujjukira nno Idi Amin Dada bwe yagoba abayindi mu ggwanga Uganda. Museveni yavaayo ng'akyogerako ng'agamba nti Idi Amin Dada yali musajja muzibu nnyo atayagaliza ggwanga lye kubanga abayindi baali basiga nsimbi abaali bazze okukulaakulanya eggwanga Uganda. Era ng'agamba nti okugoba abayindi kyekyaviirako ekigo kya Uganda ne gye buli eno okubeera nga tennadda ngulu. Kyannaku nnyo nti kati abachina bali mu bbabbira mu ggwanga Uganda tebasobola kubba muchina asooka ne babba owookubiri ne babba owookusatu. Naye nga bwe bagenda mu gavumenti okukuba enduulu, gavumenti yebagamba nti tetulina busobozi bukwata abo bababba. Naye ng'ate gavumenti gyewandibadde olowooza nti yeeyina okukola ekyamaanyi okukuuma abantu abo kubanga be baleeta ensimbi mu ggwanga Uganda ate ensimbi eziriwo okukulaakulanya eggwanga. Naye musajja mukulu wuyo ali mu kwewaana yakachina baakabba n'abaakabba mbamanyi naye nali sikyasobola kukayamba. Akachina chekategere byawano. Abasajja bakabba. Ate bakabba bamanyi ababbe sente z'akachina kali. Naye ensobi kambula luvanyuma. so nali sikyasobola kubakwata kubanga kajja luvanyuma kakaaba nti abasajja bamaze okusindi. Kyerabirwa omwogezi so omugambwa gye buvuddeko omusajja mukulu ono yagenda n'akola statement n'agamba nti Uganda yali badde ensi eyakulaakulana edda. Uganda yali badde mu luse lw'ensi zinnaggwa dda. Uganda yali badde ensi ettanirwa ennyo abalambuzi ne bamusiga nsimbi. Uganda yali badde ensi ensukkulumu naddala ku lukalu olwa Africa. Senga Idi Amin Dada teyagoba aba Asia mu myaka gy'ensanvu okuva mu Uganda. Ayongerako n'agamba nti Idi Amin oluvannyuma lw'okugoba aba Asia okuva mu Uganda mu myaka gy'ensanvu engugu zaabwe baazimyumyula bazitwala mu ggwanga erya Bungereza gattako eggwanga erya Canada. Era ayongerako n'agamba nti enkulaakulana eggwanga lya Bungereza lye liriko n'enkulaakulana eri mu ggwanga erya Canada byonna byatwalibwayo ba Asia. Era tebabeera ba Asia kuva mu Uganda. Enkulaakulana gy'olaba e Bungereza oba gy'olaba mu ggwanga lya Canada oba osanga yali badde mu ggwanga erya Uganda. Era yawunzika muyise idiot. Idi Amin was an idiot, but Idi Amin tukikkiriza nga bw'ogambye nti yali an idiot, but at least aba Asia omuli abayindi abachina n'abaki yabagoba balamu ng'era abatumye kudda mu nsi zaabwe kubanga ewammwe tewabeera wabi. Naye ggwe abalambuzi obakuba masasi n'olimba ensi nti batujju be babakubye ne neebuuza nga nze yeekolera itongwa. Mutujju waawo ono akuba essasi eriringa eryetegekeri ng'alinga sniper. Kubanga omutujju oba omuyekera bw'aba akuba rapid buswaida pa wasanze. Naye liri essasi eryali eppima obulungi ogaabayekera be bakuba. Kale Idi Amin yabasibirako engugu n'abawa omukisa okudda mu nsi zaabwe nga balamu. Naye ate ggwe
obaddizaayo mu kofini naye gusigwe mulamu ogubadde gundeese bw'oba ogamba nti ekyalemesa Uganda okukulaakulana yali Idi Amin goba ba Asia naye ate naawe kino kyokola ndaba ng'okugoba ba Asia ate bamusiga nsimbi tokomye ku kyakubagoba wabula obagobye n'okubabba bababbi ate n'okwewaana ne weewaana nti abababba mbamanyi then bwe tuvayo ne twogera nti gavumenti ya Museveni erimu ababbi nga mugamba baabo basekeeterera Uganda tebalaba kalungi kuva mu gavumenti nze singa yeekolera itongwa mbeera mubbi kizibu nnyo kya Museveni okuvayo n'agamba nti eyabbye gundi mumanyi abo ababba bamanyi be baba muli ku lusegere abali mu gavumenti ye ba ministers ba RDC ba permanent secretary babaduumizi b'amagye aboogezi b'amagye abaduumizi ba poliisi abaduumizi b'amakomera ab'ebikwekweto abakikakati ye kennyini avuddeyo n'akyemfasayizinga nti mu gavumenti yange mulimu emisege mulimu ababbi nange bemmanyidde ddala obulungi then enkyagenda kujja akola statement agambe nti Idi Amin yakotoggera nnyo eggwanga Uganda mu kugoba ba Asia n'atamanya nti ate yabagobye n'okwewaana ne yeewaana akachina bakabba n'okuseka n'aseka naye kagenda okumbuulira nga kiri kikeereza ate abakabba mbamanyi imagine a head of state novaayo n'osekerera musiga nsimbi gwe babbye on top of that tagambye nti baakafera naye baakabba naye n'avaayo ng'alaba era stiru kiryokke okusekerera musiga nsimbi gwe babbye ate ne yeewaana nti n'abaamubba mbamanyi then enkya najja n'agamba nti Uganda yali badde ensi eri ewala senga Idi Amin teyagoba ba Asia ono gwe babbye naye mu Asia gwe bw'oba olaba ekyokumubba kimuleka mu Uganda oba kimukyaya Uganda bw'anaddayo mu banne anaaba recommendingira Uganda oba agenda baleetera okusina Uganda kifaananyi ki kyagenda okusiigira banne eri eggwanga Uganda abaalize ne basiga ensimbi kinaaba kirungi nti mugende musige ensimbi oba naabagamba kali kattiro k'ababbi kali kabondo k'ababbi bw'ogenda ne ssente oba ogenze kukola ssente naye ate otuuka okudda mu nsi yo nga tolinaamu yadde lwataano era bw'anaabalaga katambi kano kubanga kyemmanyi ne China waliyo bannayuganda abasobola okuvvuunula olulimi Oluganda omanyi kyannaku nnyo buli mufe erabbira mu lulimi lwaffe Oluganda bw'aba ayogera ebyamagezi ayogera Luzungu oba bw'aba ayogera by'olowooza nti binaabamu ku magezi ayogera Luzungu bw'aba ayogera ebyekisero idiose ayogera Luganda kakati bali banaayita abantu babatranslatingira akatambi ako nti omukulembeze we wammwe yayogedde kikunze kyaa akachina bakabbye kyokka abakabbye mbamanyidde ddala bulungi togenda kukoma bukomi kotogera ggwanga Uganda kugoba bamusiga nsimbi kyokka ate n'abapakasize China ogenda kuba bamazeeso omanye ebiseera ebisinga oli bw'aba akuba emmese eyalidde engoye ze tataliza nti eno nkulu eno nto bambi kano kato kankaleke eri enkulu ye yaziridde kana akato tekalina n'amaanyi galya kisaati kino ekya siiti kukimeketa tekalina amaanyi tekalina mannyo gameketa akateteeyi kange kamaddala kokuba bukubi kakati omuchina eyavudde mu Uganda ng'ayavuwaziddwa bw'akwata ekkubo okudda mu nsi ye n'awulira nti omukulembeze w'eggwanga Uganda yeewaanye n'okwewaana nti abaakabba manyi baakafeze kaali kaleeta amafandali wallahi saasira ku bannayuganda baagenda okusanga mu nsi eyo saasira ku bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya China omuntu oyo agenda baboola teweerabira nti alina amaanyi mangi mu nsi ye ate ensonga ye eri understandable bw'anatta munnayuganda ekyokwogera akirina kubanga n'obujulizi weebuli nti pulezidenti weewaabwe yakolagana n'ababbi ne banjavuwaza ate bw'oyavuwaza omuchina obeera oyavuwaza China omuchina ajja kugamba lwaki mujja mu nsi zaffe okunoonyayo opportunities greener pasture ate nga mu nsi yammwe bwe tujja okusigayo ensimbi nammwe tubawe n'emirimu naffe tusobole okuddamu n'akantu ewaffe omukulembeze w'eggwanga akolagana n'abakulu mu byokwerinda akolagana n'abakungu mu ministries ne banzibako ssente zange of recently
nga bakatta ichuli waliwo omuyindi eyakubwa amasasi nattibwa nga bamubbyeko ne ssente ze ebintu ng'ebyo bwe babigattagatta ne bagamba nti tebatwagala mu nsi yaabwe bwe tugenda mu nsi yaabwe batubbirayo bwe tugenda mu nsi yaabwe nga tugenze kunoonya ssente gwe yagenzemu n'akasente okomawo yavuwadde bw'akomawo ng'oyavuwadde obeera wa mukisa nnyo abalala bakomerawo mu kofini kakati nammwe temukyalina moral authority yeeyagalira mu nsi yaffe nga naffe tukomerawo mu kofini nammwe mujja kuddirayo mu kofini nga naffe tukomawo nga twavuwaziddwa nammwe musobola okuddayo nga tuba dipotinze budipotinze nga ssente z'ensi yaffe muzirese mu nsi yaffe kubanga ne ssente z'ensi yammwe mwatulemesa okuzijja mu nsi yammwe tuzireete mu nsi yaffe oyo head of state yagamba abaakabba akachina abamanyi n'akolawo ki mu kumenya ababba akachina yasekerera basekerere yasekerera kasekerere mu bufuzi oli bw'akusekerera nga bakubbye kitegeeza obeera fala wabula oli akubbye yabeera omugezi era ensonga lwaki Museveni tasobola kukwata ku ono yabba kachina wadde amumanyi yeye mugezi oli gwe babba ye musiru enkya ogenda kumuwulira ng'akola statement ng'agamba Bamusiga Nsimbi mweyongera okujja mu Uganda nsi ya ddembe bannange mujje musige mu Uganda n'ateekawo ne zi summits ez'enjawulo okuyita Bamusiga Nsimbi n'alonda ba ambassadors abantu abamanya okusiga ekifaananyi ekirungi eri Uganda okusika Bamusiga Nsimbi nga mumano mulimu bazzali ba ambassador b'ekitongole ky'ebyobulambuzi bazzali ba Eddie Kenzo n'abalala kakati abayimbi nga ba Eddie Kenzo n'abalala abagezako okusiga ekifaananyi ky'eggwanga nti ddungi we muteeka langi Museveni wajja n'ayisa fees n'akwekweya buli we musiiga langi nti Uganda nsi nnungi nga ye yennyini eyabatumye okujja okusiiga langi Uganda erabikenga White House nti nsi nnungi yajja n'akwekweyako fees we n'asigala era Museveni anfaananidde abaana abawandiikanga mu ttooyi ku bisenge never forget Yoseri tubuhabulwa never forget Kalebwa akandwanaho never forget gundi bamanyi n'okuteeka mu bisenge walokoka be babawandiikanga mu bisenge bya ttooyi ng'esiigiddwa bulungi langi naye ye ne tutamugaana kukozesa fees kusiiga ku kisenge kya ttooyi never forget Joel Kaguta Museveni never forget tata wange Amos Kaguta umule mirembe never forget Janati Kataho omuwala gwe nnafumbibwa gwe nnawasa never forget Kalebwa kandanaho muto wange ataayawulanga bw'aba agenda mu maaso tosobola kwawula obajja oba ali mu kugenda be bawandiikanga ku bisenge bya ttooyi ssente z'eggwanga ennyingi z'oyonoona buli mwezi ng'osasula ba ambassadors aba Uganda oba ba ambassadors ab'ebitongole bya Uganda abalina okusika ennyo Bamusiga Nsimbi nga bayita mu kusiiga eggwanga lyaffe Uganda ekifaananyi ekirungi nti bannange mujje mu investinge mu Uganda nsi nnungi mujje mulambule Uganda nsi nnungi leero Zali n'akeera n'akola akalango abalambuzi mwetta n'ennyo Uganda Maxoni Foro Simanya Kabalega Foros Queen Elizabeth National Park Kidepo National Park ne babiraga bulungi era ne babijjayo enkya Museveni n'akuba abalambuzi amasasi n'abatta naye ng'ate yasasudde abalina okuyita abalambuzi bajje oba ogatta ku Uganda oba otola ku Uganda luli n'owa Eddie Kenzo ssente eziyita Bamusiga Nsimbi n'okwagazisa Bamusiga Nsimbi okujja okuinvestinga mu Uganda oba okuzisiga mu Uganda n'oteekawo summits ez'enjawulo n'oteekawo emisomo egy'enjawulo nga kyakuwaliriza n'okusituka ogende mu ggwanga lya UAE mu Dubai Expo gye watwalira empirivuma Lato Milk mbu gwe babasinzira okujja okuinvestinga mu Uganda ku mpirivuma n'entalogwa yatwala empirivuma n'atwala n'entalogwa kyokka nga wakadda ate oli ku muchina ojeja minisita oba omukungu wa poliisi oba ow'amagye gwe yabbyeko ssente ate era n'owuzika ng'omugambi titekyetaagisa na kunoonyereza
abakubbye mbamanyi naye sigenda kubakwata kubanga gwoli mugwira bano bannansi ate nze ngenda okukuwa obukulu nga nkulinako akakwate osuubire nti ogatta ku Uganda oba otoola ku Uganda abakabbo bamanyi be baliwa era IGG wateekawo waaki kubanga gwenga gw'omuntu ababbi obamanyi ate IGG tabamanyi abo bafunye omukisa okulondola n'abazuula wamugamba nti baleke ntobakwatako ekasita we babba bainvestinga mu Uganda. Imagine oli nabba ssente z'abalwadde ba siriimu nabba ssente z'abaakafuba nabba ssente abazadde abalina siriimu nga balina embuto ezaaliyambye okugira abaana abali munda mu mbuto obutasiigibwa abazadde baabwe siriimu omu n'azibba n'agenda n'akola mu faamu n'agenda n'azimbamu akeedi omukulembeze eggwanga n'alaba ng'ekyo kiri okay kasita azinvestinze mu Uganda naye nga bannayuganda bafiirwa obulamu n'omubuuza singa gimuweeza afa olunaku olwaleero ebyo ebyobugagga bifuuka bya Uganda oba bisigala by'abaana be anti wagamba bainvestinze mu Uganda okuinvestinga mu Uganda si kyekikulu naye ekyo kyoinvestinzemu kibadde kya ggwanga oba zibadde ntuuyo zo era bw'onoofa kiddizibwa ggwanga oba bya busika by'abaana bo oye Museveni enkeero ojja muwulira ng'akola statement mwagale ku Uganda bwagale ku Uganda Bobi Wine bwagenda mu bazungu asiga Uganda ekifaananyi ekibi Bobi Wine bwagenda mu bazungu agoba bamusiga nsimbi mu Uganda Bobi Wine bwagenda e Bulaaya abagamba sente ze mutuweereza ez'eddagala zigulamu mmundu zitta baganda baffe sente ze mutuweereza ez'eddagala zizimbamu bizimbe bya Kamwesi Victoria Mall bi Freedom City sente ze mutuweereza ez'eddagala mutabani wa Museveni zaakozesa okutalaaga eggwanga ng'anoonya obuwagizi n'obuganzi zaakozesa okugula omwenge okulya kokayina n'okugulirira abantu ng'abawa embizi n'okubafumbira akamera baba bazze n'okubawayo emitwalo ebiri badde ewaabwe nga bamaze okuwuliriza ebigambo bwe banga bamaze okujja kulaala omanyi muhoozi ate ye muntu yekka ateekamu ssente ez'omuyiwa w'omusolo okuyita abantu kulaale kwali ate nga talina kyagenda kubagamba oluba okutuuka n'atani kale mwebale nnyo mwebali ddala okujja naye nga akozesezza ssente z'omuyiwa w'omusolo nnyingi okusomba abantu okubayita waatalina kyagenda kubagambira waana naagirira waddeeyo muna kale mwebale kujja bayibayi babawe emitwalo ebiri mudde ewaka nti His Excellency Bobi Wine bwagenda e Bulaaya ebyo by'ebintu byajjukiza abazungu then Museveni naga he is a public enemy #1 you are against your country you are the enemy of the progress of the Uganda I will crush you Museveni you are an enemy of yourself and Uganda at large no one is an enemy of you and Uganda as the nation it's you kubekyo kyokoze oba ogobye obuyambi oba ogobye bamusiga nsimbi naye mu butamanya abo era gwe tosobola kimanyi manyi nabagamba gye buvuddeko nga nkola vidiyo yakawuma lwakameketa amanyi ekiro embaga nti abantu abamu mmwe kizibu kyammwe abantu abamu mmwe kizibu kyammwe era oyinza okubaawo n'otabaala abasawo mbolabye ne Lubaale mu kika ekyammwe baakusiraanya Lubaale yakusiraanya abalongo b'ekika bakusibye ate nga be basiba ate era be basumulula tutereeza abalongo naye nga gwe wennyini gwe weesiba ne mu lutalo olw'ebyenfuna Museveni ye gwe weesiba teweetaga kusonga lugalo mu muntu mulala yenna ayina omukyala we nate tebamuyitanga Nalweyiso atunda mmere naye Nalweyiso nga talina njogera muutaali muyimbwa Nalweyiso omujjukira Kakembo Bobo Nalweyiso omujjukira Kojja Midu Nalweyiso omujjukira Kojja Muzafaru Nalweyiso omujjukira ani awo omulala ali awo Nateete ku bitaala
ani awo omulala ali awo Kawuki Nalweyiso omujjukira kakati Nalweyiso yali atunda emmere ng'emmere ye nnungi ng'ewooma naye nga gyekoma owooma gy'akomye okutaaba kasitoma kitiibwa n'akamanyiiro bw'ogenda ng'olinamu ssente entono zezo ssente sizikolera genda ogiri ewa gundi waliwo omukyala yali atunda mmere ng'amuyita ssenga gw'owa ssente entono genda ewa ssenga ate nga bw'omuwa ssente oba bw'omutuma emmere neerwayo waaliridde ewa ssenga ze tebanjakiramu tebambamiramu batyo bw'oba oyagala mmere waaliridde ewa ssenga akasitoma bagenda beesalaasala mpola ne batandika okulya ewa ssenga amanye ennaku yaabwe nga ne bw'oba oyinamu akasente katono waakiri akuwa akafi k'ennyama akamu nga ne bw'oba oyinamu akasente katono waakiri akuyiyiza akawunga n'otasiiba njala n'atakuteerako ttooke kubadde oli abuseera akuyiyiza akawunga ne kamwogo n'oyitawo ku olwo gavumenti ya Mwami Museveni kyannaku nnyo nti bannayuganda tebakyaliko ayamba bwe baba nga abasiga nsimbi batuusibwa ku mbeera eyo ne babbibwa akulembera eggwanga ne yeewaana n'okwewaana nti n'aba ababbye mbamanyi kitegeeza nti enguzi esinziirira ddala waggulu mu gavumenti n'eryoka ekkirira wansi kubatembeeta Mwami Museveni tolowooza nti eyabbye omukyayina oyo nti munnansi owa bulijjo atamanyikiddwa Mwami Museveni tayinza kubanga amanyi omuntu eyabbye omukyayina nga muntu buntu owa bulijjo n'avaayo ne yeewaana bwewaanyi era singa yataddewo ddembeera okutandika okunoonya omuntu oyo akangavvulwe naye bw'olaba akugamba nti tasobola namukwata kitegeeza nti waliwo abanene abasinga Mwami Museveni amaanyi mu gavumenti eno be bakozesebwa okubba abasiga nsimbi kati saasira gwe munnayuganda gwe bakulembera kubanga kimanyi bulungi nti munnayuganda gavumenti eno gwe tekwagalangako kati olaba etandise kubba abasiga nsimbi ate olwo gwe gwetayagaliza jjukira nti abasiga nsimbi bano baggwanga lya China erimu ku mawanga gakyakuumidde Mwami Museveni mu buyinza olwaleero gakyasobola okumuwa ku ssente ezitambuza gavumenti ye omusuubira nti ayinza okuleka omukyayina bbibwe bw'atyo n'aba nga amubbye muntu buntu wa bulijjo ne bamuleka bwe batyo.